KADDAMA owe Saudi Arabia ayonse mbwa yetaaga buyambi ngenda bambi kutusako maasawo ate ye Ronald Alimpa ne Hassan Nduga mukwano olutawo lukyagendera ddala maaso byonna mbiina maaso wamu ne maama fina nga yogera ku nsonga ya Hassan Nduga mukwano ngenda bambi kutusako butelevu ne kasoko okwebaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga n'abaetanayo ku subscribinga darlinga beera ngo subscribinga kona ku notification bell ate tuberenga bugiro etekayo mukwano gwakula kim gwasooka odzifuna naye nga sirabidde batutekamu ensimu ababiva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutono okubanga bakujjanja oba kirwadde ki mukwano beera nga bakonako ku namba yaabwe y'essimu wansawo ate ye Hajati Kaloddo akugamba akulombera edduwa oba olina kizibu ki ekikusumba olina byogubako tebikutuka beera nga mukwano mukoonako ate abeere ng'akola ki ng'akujjanjaba naye nga tunaba kugenda mu maaso mbadde nkusaba ka vidiyo kano okampereka like ate kasobole okuba nga keeyo naye nga tutandikiddewo muganda waffe oba mwannyinaffe mwana muwala atategerekeseeko mannya ge bulungi era ng'onakwera Saudi Arabia bambi bamutwala ng'agenze kukola mirimu gy'awaka naye bambi olwatuuka bakama bwe ne babeera nga bamukozesa okuba ng'ayoosa embwa gwoyenayina n'aba yeetaaze ka vidiyo just genda bugenzawo mu comment section ngenda bba nga nkola ki nga nkwasaganya olwansonga bayinza obutakkiriza bukukateekako wano eno naye nga mwana muwala ono yeekubidde omulanga era ng'ayagala kumuyamba olw'ensonga ebintu si birungi ebintu ng'ebyo ogenda ogenze kukola kirala ati n'otuukira mu kirala naye bambi tumusaba abeere mugumu naye nga kyonna kye kiri Mukama ajja musaasira kijja kuggwa naye nga mu maaso awo ngenda bba nkutuusako maama fina ng'ayogera ku nsonga ya Hassan Nduga wamu ne Ronald Alimpa nga yeewozaako manyi Hassan Nduga yavaayo n'amukolera akayimba maaso awo kati bambi naye yavuddeyo asobole okuba ng'amwebaza era nga obutakkaanya obuliwo wakati bwa bukola ki buggwawo naye lwaki mba mboogerera kankulekere maama fina ati neweewulireko sente nazikwasa famire ya Alimpa tezaaliko nti zigenda kuyamba lagafaya tezaaliko nti zigenda kuyamba famire y'omugenzi tezaaliko kintu kyonna naziwa Alimpa maama wa Alimpa omuto gwe naziwa kati buli muntu yenna yagenda okubanja sente teyali mutuufu nenkwata akakadde k'abano abantu banduga nenkabawa nembagamba Nduga zizino sente in fact yali agandooza na mitwalo basatu nga ayinawe 10 ne muwa akakadde kati olwaleero omuntu avaayo naganjagala Nduga otuwembalirira Nduga si yakwata obukadde obubiri famire ya Alimpa yakwata obukadde Alimpa kumuyamba tebwala musango nze ndi musajja mumativu nnyo mu mmeeme yange era nze just kyenyinza okugamba buli mulundi just neyongera kwebaza mwami Hassan Nduga buli mulundi eno sinze nzekka ndowooza abantu bangi abamwebaza kuba famire zaali zanjawulo mu mmotoka twali mu famire nga 3 era ffenna nga baatutaasa ffenna buli omu asiima mu ngeri enjawulo naye munaye tosobola kugamba efamire yo gigambe egendeza omululu singa wali ofudde ku mabuko tebandyetemye